nebaza Katonda olw'ekiseera kino nate kyatuwadde okwogera ku nsonga ey'obukulembeze mu Bwakabaka bwa Buganda. Ku mulundi guno ngenda kwogera ku bukulembeze okuyita mu bika. Ebika byaffe eby'Abaganda Katonda mwe yatutondera ffenna Abaganda tulina okuba nti tubitegeera ku mulembe gwaffe guno omutebi, okubeera nti tutegeera obukulembeze bwanditambudde butya mu bika byaffe. N'olwekyo nebaza Katonda ate nate okunsobozesa nze Moses Saabwe, omusomesa w'obukulembeze mu Bwakabaka bwa Buganda mu minisitule ya gavumenti ez'ebitundu, ate okubatuusaako ekyokuyiga kino ekikwata ku bukulembeze mu bika byaffe eby'Abaganda. So okukulamusa abantu ba Ssaabasajja mwenna gye muli okwetooloola ensi yonna abalaba olutambi luno. Mbalamusaako nti Mukama yeebale okubakuuma era yabasobozesezza okukola emirimu gyonna gye mutuusaako engalo. Emirimu gyange mu kika ndi omuwandiisi ow'essiga ly'amagunda Lwanga ow'ekyama era omukubiriza w'olukiiko olw'essiga ly'amagunda Lwanga. Era nkola n'emirimu emirala mu Bwakabaka bwa Buganda jjo nga bwe muweereza nga Commissioner mu minisitule ya gavumenti ez'ebitundu mu kiseera kino ekulemberwa era si mulala muzzukulu wa Lusimbi Daudi Mpanga. Oyo nno ng'alina minisita omubeezi atwala ekitundu ekyobukulembeze obwa gavumenti ez'ebitundu ow'ekitiibwa Kabuki. Abaganda ffenna tulina ebika eby'enjawulo mwe tuva, era bw'oyogera ku Muganda n'otoyogera ku kika kye, awo oba toyogedde ku Muganda. N'olwekyo kiba kikulu nnyo okutegeera ebika byaffe mwe tuva. Gwampuliriza ng'oli Muganda oteekwa okubaako ekika mw'osibuka, ekika oteekwa okubaako omuziro gwe weddira, ekika oteekwa okumanya okubaako jjajjaawo ow'ekika akutwala. Akati nno ekika kyeki kyekibuuzo kye njagala otandike okulowoozaako. Gwe ampuliriza nawe andaba, ekika kyeki? Ekika oyinza okinnyonnyola mu ngeri zonna nga bw'oyagadde, naye nze nga bwe nkitegeera, ekika kitegeeza abantu abalina obujjajja obubu okuva mu biseera eby'emabega. Kwegamba abantu nga baava mu muntu omu. Wano mu Buganda ffenna tulina ebika, naye era ffenna tukkiriza nti buli kika kiriko omuntu omu mu kiseera eky'emabega. Abantu abaliwo kati mwe basibuka. N'olwekyo abantu abo bonna abagatta omuntu omu mwe basibuka, ekyo kibeera ekika. Kale oba mu ngeri nnyangu nnyinza okugamba nti ekika be bantu ab'Oluganda. Olabye bwe nkisembezza, Muganda wo aba wa kika kyo, Muganda wo okuva taata wo omuto aba wa kika kyo, n'Oluganda lwonna nga bwe tutambula mu kuyita mu musaayi. N'olwekyo ab'ekika baba abantu ab'Oluganda. Eriyo n'abantu abanneewuunyisa abagamba nti bw'otandise okwogera eby'ekika ogenda kuba musamize, nti ebintu byabwe ensonga zaabwe ez'ekika bitegeeza basamize. Nedda, ekika be Baganda bo, be abantu abava mu jjajja omu. Mu nteekateeka y'ebika Abaganda mwe bayita oba mwe tuyita okwekulembera. Nazzi kuno ng'Obwakabaka tebunnaba kutandikwa ku mulembe gwa Ssekabaka Kintu ne bakabaka abalala baamusooka. Abaganda beekuumanga wamu nga babeera wamu nga bakulemberwa okuyita mu bika byabwe. Kaakati mu nteekateeka y'obukulembeze bw'ebika abantu mwe bayita okwekulembera abantu ba Ssaabasajja ne basobola okwekulaakulanya bika. Abantu bangi abakulaakulanye olw'okuba ebika byabwe, ne basobola okukuuma obutaka bwabwe bika. Obutaka bwaffe bungi bwe tulina mu Buganda tubukuuma naye ng'amaanyi agabukuuma gava mu bika. Ebyobuwangwa, Abaganda bakuuma ebyobuwangwa bw'Abaganda kuba mujjukire
nti Katonda buli bantu yabatonda nga balina obuwangwa bwabwe obw'enjawulo, nga balina ebintu byabwe ebibakola ebibasobozesa okubeera awamu. Obuwangwa eri abayinza okulowooza nti bw'oyogera ku buwangwa otegeeza kusamira. Nedda, ebeera ndowooza nkyamu. Kati ffe ng'Abaganda tulina ebintu ebyaffe bye tukola wano eby'obuwangwa. Gwe tolaba omwana omuwala olusanga omukadde we olaba bwe yeeyala ku ttaka okumufukamira bwa buwangwa. Olaba ebintu byonna bye tukola nti empisa zaffe Abaganda tusobola okukola kino, tetukola kino, tetukola bwe tuti, Omuganda yeeyisa bw'ati, Omuganda teyeeyisa bw'ati. Buwangwa ebyo byonna okusobola okubinyweza n'okuba nti bitambula okuva ku mulembe okugenda ku mulembe bika. Ebika bye bisobola okutambuza obuwangwa obwo. Omwana bw'ava awaka ng'akimanyi nti bw'aba abuyogera ne mukadde we afukamira omwana omuwala naddala. So nno n'omulenzi bava ku nsangi zino abaana abalenzi batakyafukamirira bakadde baabwe, naye nabo baafukamiranga ng'ayogera ne nnyina oba ng'ayogera ne kitaawe. N'olwekyo ebika, empisa ezo zonna ez'obuwangwa, ez'ennono, ez'obulombolombo byonna bika. Ebika y'ensibuko y'ensonga eyo. Tutunuulire n'emigaso gy'ebika. Ebika, omuntu okubeera ng'ojjumbira ekika kyo oba ekika kigasa ki? Kaakati nno ekika oba ebika byaffe bikulu nnyo, naye bitugasa ki? Kigasa ki? Oyinza okugamba nti kati oba obeera ow'ekika gundi kikugasa ki? N'okukikuliriza n'okugamba nga bulijjo ti ndi neddira kintu gundi oba gundi, oba ndi muzzukulu wa gundi oba gundi. Ekyo nno ngenda kwogerako okusinziira mu kitabo kyaffe kino, era emigaso gy'ekika ninamu emigaso 15. Ebika bigasa Abaganda mu ngeri nnyingi ddala, era ezimu ku zo ze zino. Omugaso ogusookera ddala bwe buzaale. Ekika kikuyamba okumanya obuzaale bwo nga bwe buzze butambula. Bannange, omuntu atamanyi buzaale bwe, atamanyi nsibuko ye, abeerako ekimubulako. Naye omuntu bwe lwamanya ensibuko ye, kubanga era ne byawandiikibwa ebitukuvu bye tuyiga ffenna mu Bayibuli naddala, olaba nti ne Yesu Kristo Mukama waffe naye yalina olulyo mwasibuka. Era okusinziira ku lyo lw'Abayudaaya olwo lulagirwa mu Bayibuli lukulaga Yesu olulyo mwe yajja muzzukulu wa. Olowooza lwaki? Ekyo kyonna kumanya obuzaale bw'omuntu oyo. Kaakati nno oli bw'amanya obuzaale bw'omuntu kimuyamba n'okumanya nti ono muganda wange oba ono si muganda wange. Kaakati nno waliwo abantu ab'oluganda ebintu bye batasaanidde kukola, naye bw'oba omanya oluganda lwo n'obuzaale nga bwe buzza okutambula emabega, kikubeerera okuyita mu kika, kikubeerera kyangu okumanya nti omuntu oyo tweddira omuziro gumu, sijja kumukuba mbaga, n'ebirala n'ebirala. Ensonga ey'okubiri, okuyambagana. Ebika bigasa abantu ab'oluganda okuyambagana. Z'oluusi ngenda n'entambula mu katale omwo n'ensanga kya bulijjo nno kye ngenda okwogera. Ogenda okuwulira ng'oli bamuyita wali nti gwe Ssebaggala, mpa ebintu byange. Ssebaggala kumba atunda lumonde ate nga nzize kugula lumonde. Nyanguyirwa nnyo okugenda wera omuntu gwe mpulidde nti Ssebaggala ne mmugulako. Bwe mbanga ddala nina omwoyo gw'ekika nga ngwagala, nze ndowooza n'okukolera omuntu yenna ekintu ekirala nandyanguyiddwa nnyo. Era bwe kiri, omuntu ayanguyirwa nnyo okuyamba omuntu ow'ekika kye kubanga amanya nti wa musaayi gwe. Kale lino bwe kityo ekika kisobola era kisobolera ddala okuyamba abantu okuyambagana. Ensonga ey'okuna mu kukumaakuma ekika, oyanguyirwa nnyo okukumaakuma abantu. Abantu banguyirwa okwekumaakuma nga bali mu bika byabwe. Tekyetaagisa na maanyi gali awo mangi nnyo. Jjajja ayita buyisi ow'akasolya nti bannanga abazzukulu mujje waliwo ensonga gundi ne gundi. Ensonga ey'okuna, okukunga. Kino kifaananako na kiri kye nsoose okwogerako waggulu.
naye nga babaddewo okukunga abantu okubaako kyebakola oba waliwo ebyetaaga okukwata n'amaanyi okuba okukola mulimu era olaba nga nakyo kyanguwa nnyo singa abantu baba bali mu bika byabwe nga bibikozesezza. Ensonga ey'okutaano, empisa. Empisa zengwirwa nnyo okuyingizibwa mu bantu nga ziyita mu bantu ab'ekika ekimu. Okugeza singa saba abalwadde mukama assuse abalembyerembye gye bali watangaale maama n'abagereka agereke ekisiikirize kya Katonda wana wangaale